tusabe abeke ebigambo byatusuulayo. Abenji y'omugenzi Muzeeyi Tamale Kojja, bamaama bakyala b'omugenzi mwenna, baganda bange abato ba wano, Batamale mwenna, Mwami Simon Muyanga Lutaaya omu ku mikwano gy'omugenzi, Mwami Katungi Michael Vanessa Wemire Bakulabe, ono ye director wa External Affairs wa PLU Uganda. Nsasira nnyo family olw'okufiirwako Kojja Tamale. Amawulire ga Tamale gatuusiza obubi ababadde bakola naye, kubanga ebiseera ebisinga abadde abeera ku Radio 4. Nga bw'ataba ku Radio 4 alise era tumunoonya. Wiki 3 emabega nagendako mu ddwaliro ne mukyalira, era baali bamufulumya n'agamba ayagala gendako mu musana. Etuula ne tunyumya kale kibi olwo nagaana okupata vidiyo oba ekifaananyi. Ne twanyumya nalina ne suuti, omuntu yandeetera suuti 2 ne mugamba eno kala yiyo gw'oyagala zino kala bweziti, ne suuti n'enjumya. So kyatukoze bubi bwe nawulidde nti Tamala tuvudde ku maaso. Saba Katonda amusonyiwe ebyamusobako, nabo bonna beyanyiiza ababadde ayogera nga bibanyiiza. Tamale kati takyaliwo, mu musonyiwe ate mukolagane ne family mu supporting family. Olunaku lwa leero nga Patriotic League Uganda tutudde ne tuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo, bwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda abadde balabirira Kojja Tamale mu ddwaliro. Then ekyokubiri twabaza President omukulembeze w'eggwanga asasudde biru, abadde asasula biru y'omugenzi ekisubi. Wamu ne twebaza President n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimbe zino 2 obudde bw'ekiro. Era ne neebaza President akkiriza okukola ku kosti y'okuziika Kojjaffe oba mukwano gwaffe Tamale. Tetwandyagaddenga kubakolera bintu nga bafudde, kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera. Omuntu bw'omukolera ekintu nga mulamu abeera akujjukira. Ku lumu puroguramu emu omugenzi Kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi, maama wange Mole yanzaala nze ndi mugezi, naye bwe mbanga nfudde bannange temwerabiranga ani, maama wange mumuwanga n'alya. Akantu ako Jod Adam Kungu yazemu n'akampeereza n'agamba ojjukira omusajja ono yayogera bino ebintu. So tujjukire abantu bano, tumuliorganizinge, tumusabire afune ekiwumula ekirungi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebeekere emirembe buli kaseera. Kubanga yabadde ayogera ebintu nange lumu ampeteramu n'anvuma n'enkubira mukyala we, simanyi aliwa madamu we gwentera okukubira. Aliwa? Manyi omukubira ne mugamba kati ono anvumira ki? Nangamba ati omumanyi. Ne mugamba leero anvumye. Ningamba naye kati Kojja namukoze ki? Ayagala sente ndowooza oba kineri kakuvumemu n'anvuma. Ningamba sijja muwa ssente, oba anvuma wanaakobanga abivaako. Ye nga babeera n'ebbanjo kintu kimu. Leero wanvuma ku makya banjo yanvuma akawungeezi. Ningamba naye bano abantu bo babeera ki? Naye nga nze simunyigirangako. Era sola munyigira kubanga abeera Kojjange wali ekaliisizo maama bamuzaala emiti. So maama bamuzaala miti, osanga oluganda bwe lulyawo tonotono. So nina omuwa ekitiibwa ng'omuntu ava ekaliisizo mu bamaama bange. Ate ndi wante, maama wante. So tujja kusigala nga tukolagana nga famire. General Muhoozi yalumiddwa nnyo bona abadde mukwano gw'okumala emyaka 20. Olwo n'olumu nyiiga ne ngamba bamugye ku radio. Nali ndi awo General Manyini n'agamba General tasaba alagira. Tamala alina okudda kuki? Ku radio. Ate nze neegayira Tamala ate ku radio ze yamugobye. So General ayagala nnyo Tamala nnyo era yamukoze bubi. Ono Tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region. So okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family. Bwe mubusanga obuzibu tubuulire. Tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye ekitono. Kubanga Tamala alina enkola yasiga wange abaana bange ku radio. Bonna babadde bakaaba. Nga Tamala wajja ku radio n'omusasula sente z'amafuta. Nga tagenda nazo zonna ng'akwata sente ezo n'asiibula dda mukungu. Kati nga te yafuuse manager wa radio n'atandika obbawaako buli ali awo. Esigadde n'asala ekkubo waliwo akabbala bakayita Kimese. Butebe buli awo bufoomu batulaba abantu. Boogera Oluzungu lungi nnyo abantu bategeevu.
naye bagiyita kimese eri awo ku radio 4 wabweru awo ng'atuula awo ali zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye nga teyi mwennyini ng'akozesa obucupa oba bubiri oba busatu bubiri nayogererako oluzungu nayogera oluganda nayogera ebya Russia nayogera ku Museveni nagamba Museveni mumaze olusembeyo twabadde omwafaaro ku Kirunda nga tuzika mukyala we Tamale najja mu byambalo ebimyufu ne mugamba kojja ate kiki Museveni namumaze sagala kuwulira kintu kyonna oyo namumaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mbuto ogenze mukene nagamba gokyali mwana muto bino bindekere kati oyo simukwatamu eriyo nafuna kyenfunye kasuke musike eriyo neze babaze zengeze so oyo mwami Tamale so musaba Katonda omuze mwami Tamale Haji nina kusaba soko tulombere kadwada kemu yoka akamuwa ebibi byonna nga bikoma wano ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل جميع أمورنا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. So tuyanziza nnyo kuba temubeeramu ebyolwala mu byakuddamu nti ate no suula bweti egambe kino ebyabwe bikomyawo so mbadde nsaba nga sinamaliriza mpeeko omukulu wange ababuuzeeko oluganda lwero mulukirize nga bwe lunaabeera abenju y'omugenzi mukwano gwaffe Joseph Tamale Mirundi tuulira ennaku kubanga mukwano gwaffe afudde naye nze ndowooza yakoze emirimu gye gyonna mu nsi yonna n'agimala PRU tulumiddwa nnyo eggwanga lyonna naye tujja kubeera nammwe tugenda kumuwerekera paka kaliisizo Mungu bwasazeewo Mukama abawa omukisa nga nyongereza ku byayogedde PRU tugenda kunkubagira wamu n'omukulu kojjaffe omwogezi wa Buganda owa PRU naye waliwo n'obubaka obw'enjawulo obugenda okuleetebwa nga bwa PRU mu bbanga eritali ddene so tetwagala kulwanawo singa kubanga buli lwanawo singa batandika okulwana nti ate zino za gundi ziri za gundi kino kya gundi nedda twagala family gye bayita family ya Tamale twagala family gye bayita yakojja omukulu Tamale so nga PRU tujja kugenda ekaliisizo tujja kubeera wamu nammwe enkya ekyengera ate era tujja kubeera wamu ekaliisizo olw'omukaaga ne ku Sande tujja kubeera wamu twagaliza champion waffe omulwanirizi w'eddembe ly'abamawulire omuwandiisi w'obutabo nze kyemanyi kojja kyaleka eddiiro ero lijjudde obutabo kubanga yalina akatabo buli lunaku buli wajja kumpewo nagamba kano kafulumye ani alina akatabo katamale ani yabutwala obutabo bwe kubanga buli lunaku afulumye akatabo buli wala kubanga tulina okubugula obwo obutabo bonna ajja programu nabeera n'akatabo kapya buli lwaze soka tumusabire Mukama mmwe ekiwumulo eky'emirembe simanyi waliwo abatamanyi Luganda tudde mu Luzungu waliwo abagala Oluzungu kimala kale weebale nnyo kasabe Sserugama tova ajja ababuuzeeko Sseruga yajja okuyita mukwano gw'omugenzi omulangira w'ekaliro Ikra neyanziza mukama wange minisita waganye okwepositioninga banjabo ne bassebo bakungubazi bannaffe bwenna nange ng'omuntu neegatta kwasoose okwogera okubakubagiza nange okwekubagiza ono Joseph Tamale Mirundi Tamale Mirundi nze abadde mutabani wange
kubanga nze Matovu omukyala amuzaala yenna Matovu n'olwekyo nga mpita kojja. Nasooka omusisinkana mu mwaka gwa 1999. Obudde obwo mu Uganda mwalimu ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka, etteeka ly'ettaka. Oweekitiibwa Basoga Nsaadu yali agenze ku CBS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba ku kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atuukayo ebirango yabimugobya, najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Wali watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM. Nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako. Era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star. Bakambange ne baŋŋamba nti oyo tumukozese naye nga tewali ssente. N'agamba byagala okwogera yabyagala dda ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente. N'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni, Sowing the Mustard Seed. Era nze yali akulira ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Lyabanda ayise wano yazze kati yabamukolako. Ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde obwo yali ajja kasente katono, yali akajjewa mukulu Zimwe ne kasente akalala katono ng'akajja mu Utoda. Ne bakola akatabo ako okumala ebbanga. Era omuntu amanyi Tamala emirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Lyabanda oyo atuuse awo emirako bakulengera. Azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana. Ne tukola bingi ne Tamala emirundi. Olumu n'atabuka twabe tukola program n'agerega akalanga akali ke twatukozesa n'agaba boogera bikyawo balimba. Ne tumuyimiriza n'agamba temula kyamujja kukola ajja kusigala nga njogera. Era olwokubiri lwatuuka azze ne baŋŋamba ko omuyimiriza wuuli azze genda omugambeko. Nankanga nempeta mpola ne muleka nakola. Nga baba ina kyagamba akiremerako. Bino obukulu bwe mweteekako buno sibendi mukulu nze nkola program tobimugamba nga ina kyagamba. Nga sigala ku mutima gwe kibugamba era nga asigala akikola. Netusigala Tamala emirundi netukula nange nenvaayo ebyo nga biwedde naye ne mulekayo nentambula ne bampita okukola ku bukedde era nkyaweerezaayo part-time mpeerezaayo. Ne musaba gye mu program nagamba gwe Seruga nja kujja nkule naawe naye obusajja bwawo mbumanyi wagala nzije njogereyo enjogera nga 2 owandiike mawule gaabo nti mwangobye onneewanireko. Kale nsaasira sijja kujja nekireka. Olumu ng'akuwolereza n'akulwanirira ku kitu nga toyagala akulwanirire naye nga kituufumu nga mutuufu. Alonidde abantu banye naye nze ku lwange yannwanirako nga nkola ku Uganda Media Center. Mukulu minisita ne mutawulira kino nga nkola ku Media Center nga nkolayo nga yalowooza nze nteekeddwa okubeera omumyuka w'omukulu w'ekifo ekyo oba omukulu waakyo. Naddala mukulu owana mukulu
ofuna opondolo yajjayo nayimirira ku leediyo kwe yali n'agamba kale kakojja kanga akasajja kagezi kasoma kalina ne masters bakuumidde wansi baganya okakuza abasajja abo kye bankola nako kye batandise okukakola ngenda okulaba nga beeyogera bituufu nga mbiwulira bibyo byonna byogera bituufu ngera njagala nywanirire nene ntyamu nemunonya nemugamba mutabani webale kunnwanirira neyanziza kyokola kirungi netukitwala maaso kuba abakulu kijja banyiiza so nga asobola okulwanirira ne bwaba anyiiza abantu abamuli okumpi katufiirwa omusajja w'amaanyi yani abadde amanya emyaka gye nze mbewuunya bewandiise bano bagambye emyaka 6 abadde n'emyaka 6 okumala emyaka 10 kindabye atandika muto okugyetuuma lwaki sirwakwagala tayagala kubeera muto ng'ayagala kubeera mukulu nina omwami omulala gwe nina wano wenkolagana naye era owanooyo buli lwakusanga oyinza okulowooza yadda ku Museveni oba ye mukulu wa Museveni naye ng'alimba naye ayina mitono abantu bwe batyo bakola twebaza Mukama Katonda yatuwatamula ebirungi teri muntu azikawo abadde yekka he was one of a kind ng'amanyi kyayagala akyagaza omulala ayagala akibeere kisobola okukulaakulana maliriza okwogera bampadde omuzindalo nga tampibidde budde kati nga minisita bwayagala okuba ku kyayogera ekyala nakino kankimalirize tamala emirundi waliwo bamuwandiiseko emabega kaawo ne balaga byali awagira kwono yawagira kwoli naye nze azaalibwa mu DP bamwezaalibwa fe abakakeesi aba Democratic Party abazaalibwa eyo naye yazaalibwa eyo amazima gye yazaalibwa ebiriyo kati tubimanyi twabivaako dda naye gye yazaalibwa mwebale kumpuliriza tukope tamala emirundi obutabo bwe tubukope tube nabo tabuwandiise tabukuŋŋaanyiza naye famire beko kyekola kutulabira tamala emirundi obulamu bwe bwonna Mukama Katonda akuume akuwa ekimulu ekyemirembe naffe tujja buzzi tuli mu kkubo tusabe Katonda tuyambe tukutuuke naye nga tukoze ebyamaanyi nga naye ebyamaanyi byokoze nga maliriza Honorable Minister kusaba ojje obeeko kyogamba ekirala bakungubazi bannange nsooka okutwala okwetonda eri Supreme Mufti waffe wenazze nabadde simulabye sikyabutubulamu okutuuka mu kitundu n'osangawo n'okubagiza abazeeyi n'otalaba munnaddiini akulira abaddiini abaliwo so Supreme Mufti nsaba kwetondera nabadde sikulabye ssebo era kantwala omukisa guno n'obuwombeevu nkusabe obuzeeko ku bakungubazi. Assalamu alaikum. Oweekitiibwa Minisita, abazadde, abako, ab'emikwano, buli omu kitiibwa kye bajja buli bassebo, aba media mwenna, emirembe gya Mukama Katonda gibeere ffenna gye tuli. Okusooka gyala okutuusa okusaasira kwaffe eri nnamwandu abantu ba famire mukadde maama azaala mukulu Tamale abaana abakulu ab'emikwano olw'okuviibwako mukulu Tamale ono. Mukulu Tamale ono tuvubukidde mu biseera bye bimu emyaka miwanvu ng'akyali mu katabo ka munno emabega eyo obutabo bwaliwo bwebyo ebiseera bangi bamusaayi buto temubumanyi ate nga abadde mwogezi ng'ayogera mu ggwanga lino ebintu bingi ebyanga okutegeera
n'ebizibu okutegeera okujjako ng'otaddeyo amagezi. N'olwekyo tufiiriddwa omuntu abadde atera okwogerera abantu ebibaluma. N'olwekyo tusaba Katonda abantu b'ennyumba ye abooluganda bakonda b'emikwano Mukama abagumye beere bulungi. MC mbadde nsaba oyite mwami Owana oyite neza Simon Mwanga Lutaaya then n'abakulu abalala. Ssebo omukubiriza omukolo, ssebo minisita, mukama wange wa External Affairs mu PLU, mufti waffe Maama Nasimbwa, mikwano gya Tamale mwenna, Taata Sali, bannamawulire, mikwano gyaffe mwenna, njagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno olwokubiri olw'okufa kwa Tamale. Kubanga ekyamazima kati nkakasiza nga mirundi yafudde. Kintwalidde obudde bunene okikakasa, naye nzikiriza nga mirundi mukwano gwange yafudde. Mpulidde ebigambo bingi ku mirundi ono, era nja kwogera ebyo byokka bye ndowooza nti bannabibagamba. Naye nga sinnabyogera, njagala kwebaza Namwandu, webale kwagala mirundi na kumujjanjaba. Mirundi ono abadde abaagala nnyo, era buli mukazi we ng'alina ekitiibwa kyamuwa, era ng'alina ebintu bingi byakubuulira ku bantu be. Era bwe yaŋŋamba nti ye wa NRM naye mukazi we wa DP, yali ategeeza gwe, nga naye nze namuleka nkola bibye. Bali kumujjanjaba paka ku ssaawa esembayo. Bassebo ne bannyabo, ennaku ya Tamale emirundi ennuma lwa ngeri gye twasisinkanamu, kubanga nze bampa mirundi nga simwagala, bampa mirundi nga muwulira buwulizi nti mukambwe, avuma, mutamiivu n'ebyo bwe bityo. So ne bamunkwasa ku TV okukola naye nga simwagala. Era olunaku olwasooka ng'ali mu studio nabuuza bakama bange nti mwayagadde kungoba, kubanga yajja atamidde, omwenge gwe kweguli, ate nga ne bw'ogumugamba agukugamba nti agunywedde, era ng'akubuuza nti zo factory ezigukola bw'ataagunywe zigukolera ani? Ne mugamba mirundi omwenge gujja kwokya ekibumba. Nambuuza ekibuuzo kye sirierabira nti abafa n'ekibumba ekiramu baba waaki? Era okuva olwo nempa omwenge gw'ekitiibwa. Naye oluvannyuma ennyo nga tukolagana, nazuula ebintu ebyenjawulo ennyo mu Tamale mirundi. Nazuula nga Tamale mirundi alina obulamu busatu. Waliwo Tamale mirundi ku mulimu, waliwo Tamale mirundi mu bantu,
waliwo tamala emirundi ewaka. Era bw'oba onayagala okutegera tamala emirundi tobitabula. Tamala emirundi ow'ewaka ng'afunye essimu ya Nasimbwa. Musajja mugonvu n'abyangatana banjagaza ki kangende. Olabira nti ewaka muntu mukakkamu awulira mukyala we amuwa ekitiibwa era bw'aba ne kyamugambye akikola. Tamala emirundi n'abeera musajja ayagala ennyo abaana be. Era mwenna mubadde mukimanyi nti wabayogera ku baana baga nti bw'okwata ku wange sikuttirawo. Namugamba olumu nti gwavuma ennyo Abaganda nga toli wankima. Ani ali twala bawala bo oba tutiisa nti nabo bwe batyo. Nagamba bawala bange nabakolera dde ekika kyenkima nakivaamu nayiya amannya kika kya tugenda kweddira ng'ambizzi. N'amannya ngalina Kagodo, Zaamulidde, Matu, Lusuniya n'ebyo bwe bityo. Kale bassebo ne bannyabo bw'oba onyumya tamala emirundi toyinza kumaliriza, naye abadde mukambwe ku mulimu. Era ku mulimu ogwo ng'ekimufuula omukambwe kye nayize nammwe kye njagala muyige, oba ne kyokkiririzaamu ky'oyagala olina okukifiirako. Tamala emirundi abadde akkiririza nnyo mu kulwanira eddembe ly'abo abanyigiriziddwa, fighting for justice of the downtrodden and the underprivileged. Era nga buli lwalaba anyigiriziddwa ayogera, abantu ne balooza nti baamusasudde baamuguze, naye ng'ate ye aga nti abantu abo mbamanyi. Olaba boogera ebyo oyo alina kyeyabadde abakoze, balina kye badde bayisaawo, era bigenda okuggwa nga mazima baali balina kye baagala okukola ki okuyisaawo. Kale kyabadde akiremerako nnyo, ate tamala emirundi nga w'amazima talinga mmwe. Tamala emirundi nga takugeya, ye muntu gw'oleeta mu studio n'afuma abali ebweru. Bw'amala bakajiijiiri bantu eya pusi n'abamaliriza nadda ku ggwe. Akoze oli musoga mutwe engalabi naye olina obwongo, n'akuvuma bulungi awo wennyini nga takugeyezza ng'abalala. Era nagenda muyiga mpola ne mwagala kyokka nga simanyi nakumanya mirundi. Tewali kintu kyokka mu nsi tubadde n'ebintu bibiri byokka bye tufaananya n'emirundi, naye ng'ebisinga twawukana. Nze nakulira Mengo ku CBS. Kabaka ye yampa omulimu. Nga buli lw'oyogera ku Kabaka obeera onkoonye, naye nga bw'abajja ajja kutwalira bonna. Gwe moderator amanyi oyagala Mengo, wakulira ku CBS n'asooka atwala ab'Emmengo n'obuuza nti wabwe ndibasanga ndibagamba ntya, awo nga tetukwatagana. Natandika okukola n'emirundi nga ndi FDC, naye ng'ajja najja ku lwokubiri nga yeetimbye NRM naga nti n'ebiri munda byonna mbisiize yero. N'akumetta yero ye ng'oyagala bbuluuyo, naye nga mulina okukola. Mirundi yansanga ndi muntu wa Besigye nnyo, kubanga amazima nze njagala Besigye n'obulamu bwange bwonna n'emmeeme yange yonna n'amaanyi gange gonna. Kati ye najjanga enkofiira Museveni, esaati Museveni, akatabo Museveni, n'akukuba Museveni we ng'ate akimanyi tomwagala. Era nageranga nti oyo musajjawo ngamba ono maasombira, ng'amanyi kyakola kikufumita. Mirundi ne tubanga mu bintu byonna ebingi tukwataganyeko ku bintu bibiri byokka. Ekisooka okwagala bazadde baffe. Mirundi nga bw'otamuterako nti mutabani wa Mole Namatovu, puroguramu ndowooza eba teetandike. So twakifaanaganya mukambwe nga bwe mumulaba. Mirundi abadde musajja wa kisa nnyo nga bw'omunyumiza ekizibu ng'okifunye tawummula nga takikozeeko.
era waliwo abantu abadde tebannamanya nga Mirundoza yava mu gavumenti nga tugenda okuva mu studio nga bamulinze wansi baagala ssente naye omusajja yava dda muki mu ofiisi kati ng'asooka n'amutwala n'amuvuma nze natta kitaawo nze natta nnyoko nze nagamba iwe mukuba abaavu onaakeeranga luli kiseera nze kusasulira saagala tolina magezi nedda agamba nedda ng'omukono guli mu nsawo aba amala ekigambo nedda ng'oli obwedda gwavuma amuwadde ki sente ayomba agaba. That was the Mirundi I knew. Mirundi akuuma obudde. Mirundi eyeesaaku mu pulogulaamu yonna okujja kyokka ng'oyinza okulooza nti oba oli awo taasobole kujjukira budde. Akuuma obudde ate Mirundi Nasimba y'anaatubuulira simanyi suuti z'alina. Eva smart emyaka 10 gye mulabidde buli lunaku essuuti time after time abadde musajja ali smart. Bassebo ne bannyabo njagala kubeebaza okujja okwolekera Mirundi. Nannyonnyodde wano jjo nti bwe bankubiranga Mirundi afudde nayagala nsitukireho ku ssaawa 7 ogw'ekiro. Embaga naye wakati tewali kagaali, tewali motoka, tewali pikipiki ennyanguya. Bange nti bannamole bagenda nabadde nsaba motoka bannange ekiro ekyo mu kirongoose si bwe kyabadde nayagadde kubategeeza ekyo. Mukama Katonda alamule Mirundi bulungi, nze sirimwerabira. There will never be anybody on earth as friendly and genuine to me as Tamale Mirundi. May your soul rest in eternal peace.